Banange mukama mukyamu gyebaleko gyonna gye mukoze olunaku olwaleero kyebaza mukama katonda tuwadde olunaku olulungi bwe luti era neneebaza okuba ate nga mukyali balamu because mu bantu b'ensabira mwenna mwemuli mukama tuwadde omukisa okuba nga tuli balamu so olunaku olwaleero lukozese mu ngeri ey'enjawulo omanyi sometimes ebizibu ebitutukako biva ku ffe kennyini okuba nga tusaba naye tetukola because jjukira ekigambo ekitaliko bikola kiba kifu kitya saba naye nga n'ebikola obiteekamu ebyakalisaali byakalisaayi nebyakatonda byakatonda kati ebyakalisaali bye biriwa okubanga obulamu bwo bufuddeko otya olunaku olwaleero twala twogere ku kidney ensigo y'okimanyi mugaso ki ogw'ensigo ye weeri omanyiiwo bw'eba erwadde sayini ki gy'olabirako nti kati erwadde era bw'oba erwadde ogijjanjaba yo eddizibwamu singa eba erwadde bwe bagiggyamu eddamu era singa oba togirina ki ekiba kiddako singa baga nti effe irinze what next. Thank you for joining in. Nze Dr. Mbaga Kigongo wali naye nga tuba twogera ku nsigo olunaku olwaleero. How are you my doctor? I'm very fine. Mwebale kubanga twegasseko ne leero. Mwebale okumpa omukisa. Amiina. Okwogerako n'abantu baffe. Amiina. And thank you Bikado kubanga osharinga naffe amagezi ago naddala ebyatulema ffe ba ata abasoma arts. Ate kati tubyetaaga okutuusa mu abatuusa eddoboozi lyaffe. Exactly. Buli yeetaaga munne. Ensigo. Kyeki. So ensigo mu Luganda kitundu kya mubiri. Oluusi bakiconfuse nga waliwo ensigo eza waggulu kidneys n'ensigo eza wansi ze twayogerako testicles ez'abasajja naye leero ensigo eza kidneys fembi ze tulina omukazi n'omusajja. Yes, ensigo kitundu ku mubiri gw'omuntu kiri mu lubuto munda mabega kumpi n'omugongo. Kiyamba kuyonja mu lubuto kuyonja lubiri mubiri kabanga akasengejja okugyamu ebicaafu ne bifuluma ate ebintu ebyomugaso ne bisigala mu mubiri. Yes. So buli muntu azaalibwa n'ensigo bbiri normally. Eri abazaalibwa n'emu eri abalina endwadde naye normally omuntu yandibadde n'ensigo bbiri. Size yayo nayo nti ninge almost ng'ekikonde kyo kino kidneys. Si bunene buba butini nnyo. Slightly smaller than your fist. So one on the right, one on the left zibeera munda. Zifuna omusaayi guyingira zo ne zijjamu ebicaafu ne zituddiza omusaayi omulamu ebicaafu bye zijjeemu ne bikolamu omusulo ne tugufuuyisa. Ezo kidneys. So omusulo nga tegunajja mu bladder gusooka kuyita mu kidneys. Kidney yekola omusulo. So bladder etereka mutereke. Wegukola ng'egusindika mu bladder akawago ke kagutereka for a limited time then omala n'ogufulumya. Ensigo zaffe zombi tuzeetaaga. Omuntu bamutona n'ensigo bbiri zombi tuzeetaaga naye tumanyi nti omuntu waba n'ensigo emu esobola okukola omugaso gw'ensigo ebbiri. Ekyo nazo tukimanyi kyova olabanga science w'oku donating ensigo yajja. Omuntu adonatinga ensigo ye ate n'abeerawo nga mulamu n'abeerawo ebbanga ng'ayina emu. Kasita ogirabira bulungi ebeerawo obulamu bwo bwonna. Ogereko n'ogatoola abazaalibwa nga balina ensigo emu. Is that common? It is not common. Tetutera kukiraba naye nga kibaawo. Ziba oluusi ey'okubiri yalemwa okutondebwa oba yatondebwa naye netafuna musaayi gumala n'evaawo n'osigaza emu. Kiva ku ki obutatonda? Wabaawo ekintu kyonna ekitataaganya olubuto kuba luli twagamba nti buli kitundu ky'omubiri kitondebwa mu myezi 3 egisooka. Wabaawo ba infection oba ebiragalalagala ebitawaanya maama ng'ali lubuto ensigo esobola okufuna obuzibu. Yes. So ye maama tasobola kutegeera nti nno oba omwana wange ensigo ye erina obuzibu akyali mu lubuto alina kusooka kufuluma. Kizibu okutegeera okuggyako wasikaani waba akinoonyereza n'akiraba naye ey'okubiri esigadde weba ekola bulungi omwana tafuna bulwadde bwonna. Okuggyako nga zombi ndwadde awo olubuto lufunamu obuzibu. So tutandike mu baana eno abato mu nsigo oba bo tebatera kulwala nsigo? Nabo bazirwala. Tutandike nazo. Tumaze okwogerako ku nsigo omugaso kiki ziri. Omugaso gwayo kuyonja mubiri kuba omubiri buli gwokola exercise olya emmere wabaawo ebicaafu bingi. Ensigo kye kitundu ky'omubiri ekisinga omugaso okuyonja. Waliwo ebitundu ebirala ebiyonja omubiri naye tebisinga nsigo nga skin, you sweat, sweating, there is defecation okufuluma, maybe the mouth, the nose, breathing out. Naye ensigo yesinga okugyamu ebicaafu ejjamu excess water amazzi ejjamu omunnyo eguba excess acid amadagala omira eddagala limala okujjanjaba we lyetoloola mubiri
ensigo ye eripiikingirawo eddagala n'erijjamu ate n'erisula mu abagamba musulo. ekibumba Ekibumba nakyo kikola omulimu gwakyo. Amadagala gamu gayita mu kibumba, Okay. amalala mu nsigo. Okay. So ekibumba kyo bwe kiba kiyonja omubiri bye kiggyeemu byonna bigenda mu byenda n'obifuluma emangi. So ekibumba kikola na byenda. Okay. Naye ensigo zo ziyisa mu musulo, byombi bikola byanjawulo. Okay. Kati nga bwe kuba kunywa mwenge oba onywedde omwenge muyitirivu nnyo, kibumba kye kigukendeeza mu mubiri, awo si nsigo. Naye amadagala agamu ge tunywa nga antibiotics, ensigo ze zigajja mu mubiri kuba buli lunaku omirayo dose, ensigo ne zijjamu excess. Okay. So ddala ensigo bwetabaawo tosobola kuba mulamu kuba ebikyafu ebyo byakimulatinga mu mubiri era olwala obeera mulwadde. So gwe omugaso gw'ensigo. Okay. Kati endwadde ezisinga okutawaanya ensigo, abantu bangi mu Uganda balina ensigo. Nakebedde jjo statistics zaffe za Uganda tusuubira about 3 to 4 million people. Yes. Ugandans nga balina kidney disease. What? Yes. 3 to 4 million. They are a lot. Quite a number. Naye abamu tebalaba basawo. Abamu tebamanyi. Endwadde ezo tetuzimanya. Abamu bafuna obubonero balowooza bamuloga. Abamu batufaako. Obujjanjabi bwa bbeeyi. I know. Kidney disease, ndowooza muwuliddeko abalina kidney disease, obujjanjabi bwa bbeeyi nnyo. So abamu tebasobola omugamba w'okizuula nti alina obulwadde bw'ensigo n'omubulira engeri gye tubujjanjabamu n'agamba musawo ezo ssente sizisobola nyingi. Kanzireyo ewaka. Kanzireyo kanfisse abasinga obungi batini nnyo be tujjanjabako, abasinga obungi basigalayo ewaabwe nga tetubajjanjabye. Yes, kyannaku. Kyova olaba kati tulina okuzeewala. Olina okuba nga ne symptoms oziraba. Tuzoga nti sign. I hope nti bw'oba wakategeera nti ndwadde obujjanjabi busobola kuba nga tebubeera na ssente nnyingi. Buba easier. So signs ki ezo tusobola okutunuulirako? Katulabe, yes, obubonero kwolabira nti ndabika nina kidney disease. Kuba twagambye yejjamu amazzi agali excess mu mubiri, so weerwala ekisooka omusulo gwo gwesala obungi bwagwo. Oba obadde weegendereza, omuntu omulamu afulumya omusulo nga liita emu n'ekitundu 24 hours. Tosobola kugimanya, naye emirundi gy'ofuka kale oyinza ofuluma emirundi nga 6, 8, ogenda olaba gyesaze. Omaze olunaku lwonna ofuyisizaamu emirundi 2 ng'ate onywa bulungi. Ako kayinza okuba akabonero. Oba omusulo gwo n'ogulaba gulimu omusaayi oba gulimu ekyovu ng'ekya bbiya oba omo, omuntu agezaako okuba ekyovu ky'okoza engoye. Yes, obubonero obulaga nti guno omusulo guva ku nsigo endwadde. Naye abakyala bwe tufukumula wansi bajja kukolawo ekyovu ng'ofuyisiza oba ku ttaka oba mu busubi, maybe ekyovu ekiri ku ngulege kiri nomo, naye guli guba ne kala ekyuka, guba ng'amata whitish, then nga gulimu ekyovu nga kingi. Ekirala oyinza okulaba ng'ozimba ebigere kuba okitegeeza onywa amazzi naye tegafuluma. So ozimba ku face, okuzimba ebigere oba okuzimba olubuto. Abasawo tulabako akabonero. Ekimu ku bye tukebera kidneys, buyinza okuba obulwadde obulala naye kidneys kye kimu ku bireeta kuzimba bigere, kuzimba lubuto. So omusaayi gukendera ozimba ebigere, omutima we gulwala oba ekibumba, naye n'ensigo nayo ezimbye ebigere. So byonna tubikebera omuntu tumulaba nga afunye okuzimba ebigere. Obwo ku bubonero, oluusi tereeta bubonero bwonna. Weetandika ensigo weetandika okulwala tetuwa bubonero. So awo wetugambira omuntu asobola mulundi gumu mu mwaka ogende mu ddwaliro weekebezeeko nga tolina pain. Abamu tebalina pain era bajja mu ddwaliro nga mulwadde naye tafunye ku bulwadde, ku bulumi. Eriyo obulwadde bw'ensigo obutaleeta pain. Kati ng'omulwadde wa pressure ne sukaali aba talina bulumi, atambula akola emirimu gye, naye bitaba controlled over time. Buli mwaka ensigo efunako ka damage katini. Genda oyita wayisayo emyaka 5 oba 10 tugenda okukebera nga tulaba ndwadde. Obubonero buno bw'oleese bwonna bubeera mu first stage oba waliwo obutuuka nga agiyita severe? Yes, obubonero bulwawo. So ne kidney disease bwe bumu ku bulwadde obulwawo okuleeta obubonero. Kidney disease omuntu waba yakatandika tuyinza okugamba eri acute. Obulwadde bwakatandika wiiki emu, mwezi gumu,
obwo bwo buyinza okuwa ku bubonero buyinza ofuna ku pain awali kidini Pain mu eba- side wano One side. wenkutte oba mu mugongo Ene mabega gyeri gyewagambye. eyo left side right side wano oba mu Mm. mugongo Okay. gyeri eri closer to the back Okay. kuba wano mu maaso waliwo ebyenda biri kungulu ku kidini eri eri behind them. So abalina acute kidney disease bayinza okufuna obubonero naye weba chronic kitegeeza obulwadde bujja mpola mpola nga tomanyi nosuka myezi 3 nosuka mu mwaka myaka 2. So eyo chronic kidney disease yerinako stages tugamba stage 1 2 3 4 paka ku 5. So obulwadde buba bwakatandika oba stage 1 tulina ebipimo byetupima netugamba ono alina stage 1 acute. Omuntu alina acute kidney disease wotamujjanjaba bulungi gefuuka chronic, kikulemya okuwonya nekigenda mu chronic kidney disease stage 1 oba stage 2 paka ku stage 5. Abantu bawulira nti kati bamutaddeko ekyuma kya dialysis abali ku stage 5 eba erwadde nnyo nga tekyasobola kubeezaawo mu bulamu obweyagaza awo bawetaaga transplant oba dialysis. Naye kati tuddeyo ku stage zino ezisooka stage 1 2 3 ziyinza obutakuwa bubonero oba okuwa obubonero nga pressure okulinnya, omusulo gw'enda olaba kwesala, okuzimba ebigere, omusaayi gukendeera buli kaseera bagamba omusaayi gwo mutini kuba ensigo eyambako mu kukola omusaayi. Ensigo erina emigaso mingi mu mubiri ne mu kukola omusaayi erina sigino zesindika ku bone marrow obusomyo omubiri gukola omusaayi. So weerwala kidini eba tekyasindika eyo sigino ogenda olaba omuntu omusaayi gwesala mpola mpola ako nako kabonero. Kulowooza oba alina sickle cells oba alina kino so nga kidini ate ye erimu yesirise. So nga kidini ekirala emyaka kidini disease esobola okukwata emyaka gyonna. Abato balina ebyabwe, abakulu, abakyala ab'embuto nabo basobola okulwala kidini disease. Katwogere ku b'embuto. Olubuto waliwo obulwadde ndoza mu Luganda lwe bayita amakiro waluwulira omwana ng'omuzaala n'omulya. I've heard that. Naye kirina n'obubonero obulala. Olubuto luleetera lukola obutwa obutaanya omubiri gw'omukyala. Olubuto ne maama biba tebyakwatagana. Olubuto lukola obutwa obutaanya omubiri gw'omwana kudamiginga kidini, liver, butuuka ne ku bwongo maama asobola okuba confused. Ndowooza awo yaliiranga omwana kuba obagamba mbona bw'ayenda ng'ali lubuto azaala ng'omwana amulya. Ebyo nabiwulirako naye sinalabayo mukyala alya nange simulabanga ko era saagala mumulaba kubanga si kirungi kulaba. Naye ng'obulwadde obwo mu luzungu eclampsia oba pre-eclampsia, Minister of Health ebadde ne health week ekwata ku bulwadde obwo. Omwana yennyini ali mu lubuto lw'omukyala avaako chemicals ezimu ezikola obutwa ne zitandika oddamaginga ekibumba ne kidini n'obwongo bw'omukyala. Era obujjanjabi bwabwo usually kitufoosinga okugyamu olubuto. We luba nga luto ne tulufiirwa, we luba nga lukulu omwana n'omugyamu ne mumutwala muki ne mumutereka mu nasale n'akulira eyo. So ekyo kye kisinga okuleeta kidney disease mu bakyala ab'embuto. Mu baana abato obulwadde bwaffe bwa malaria, omusujja gw'ensiri we guba severe enough guleeta kidney disease gubalwaza. Abamu bafuna cancers, abamu bazaalibwa nga balina ebirungo ebibulaho ne balwala, nabo tubalaba. Omusujja guno bw'oguba nga gudda buli kadde gumulumaluma guviirako kidini okubeera damaged. Yes, omusujja gw'ensiri gujja ne tutagulaba kugujjanjaba mu budde. Obuwuka n'obuwa obudde the parasites buba bungi mu mubiri busobola okukola damage ku nsigo. Era omwana ogenda omulaba omusaayi gukendedde, ogenda omulaba omusulo gwafuuyisa gwa black oba gulinga caayi w'amajaani. Obw'emu ku bubonero nti ono malaria ali severe. Malaria tumanyi nti waba severe atuuka ne ku bwongo gye tuyita cerebral malaria. Asobola okutawaanya amawuggwe, asobola okutawaanya ekibumba ne kidini. So omusujja gw'ensiri mu baana abato kireeta kidney disease. Ate nga mu Uganda kizibu okwewala bannange. Kizibu okwewala, tulina okukozesa obutimba bw'ensiri. Omwana walwala omutwale mu ddwaliro bamukebere bamanye ki ekimuluma. Mu bantu abakulu ebisinga okulwaza ensigo mulimu pressure, sukaali yasinga mu nsi yonna okulwaza kidini. Oba n'obulwadde bwa sukaali
kyetaaga ogoberera amateeka g'abasawo. Mm. Sukaali waabe nga wa kigero nga managingiddwa bulungi, naye waba buli kaseera aba waggulu oba pressure nayo eri waggulu, obulwadde bw'omugejjo obesity, tuyina HIV nayo. Gukola gutya atya kidney? Yes, endwadde ezo eza lifestyle zitambulira wamu. Omuntu alina obulwadde bw'omugejjo kikwanguyira okulwala sukaali, kikwanguyira n'okulwala pressure. Kati bw'obigatta wamu kidney erwala mangu. Yes. So bw'oziyiza obulwadde bw'omugejjo obesity, oyinza okulwawo okulwala sukaali ne pressure oba n'otabirwalira naddala. Kukola dduyiro, kukola ku exercise ng'ekyo kiyamba. So zezo endwadde ze tulaba ezisinga okulwaza abantu kidneys zetulina okussaako essira. HIV/AIDS. So akawuka akakaleeta mukenenya bw'oba okalina omuntu n'atamira ddagala, nako ne keeyongera obungi kalwaza ensigo. Naye abalina akawuka nga bamira eddagala bulungi, abo basobola okubeerawo ebbanga ddene nga tebafunye bizibu ebyo. Okay. Kati wayogere n'ogamba mbu eddagala kuviirako n'okulwala kidney. So ekitegeeza abantu abalina underlying diseases bali most likely okufuna kidney disease. Eddagala litya? Okumira. Yes. Antibiotics and stuff. Yes. Waliyo amadagala ge tumanyi fe abasawo nti gasobola okulwaza kidney era doozi eba ya kigero era tuligaba ebbanga ttini nga wetumonitoringa omuntu. Amadagala nga tukozesa okujjanjaba kansa, chemotherapy, gaba g'amaanyi nnyo oluusi gatawaanya kidney. Antibiotics ezimu waliwo gye tuyita gentamicin ya mpiso ne painkiller nno eza bulijjo, tumira brufen, diclofenac, okozesa mu doozi eya waggulu. Gye bali abakyala yagamba periodi zange nze buli we zijja nina okumirayo, ate ogenda okulaba amira doozi etali ya bulijjo esinga ku ya bulijjo. Yes, kyabulabe amadagala ago tulina gakozesa ng'abasawo balagira, so si kwejjanjaba bbanga lyonna nti ze mira diclofenac ne brufen. Ddagala lya maanyi nnyo ku kidney, tumanyi nti lisobola okulwaza kidney. So bw'eba erwadde emala bbanga ki treatment yayo? Okay, so obulwadde tuba tubukutte mangu, tusobola okujjanjaba endwadde ezimu ozijjanjaba kidney neewona n'etereera. Obujjanjabi busobola okuba obw'eddagala oba obwa operation. Bwe tuzuula nti kidney eri blocked, omuntu alina stone akayinja kablockinze omusulo we guyita, so kidney eri under pressure eba ekuluma nnyo ate etandika okuzimba. Akayinja tukajjawo by surgery, omusulo gutambula bulungi n'obona. Eddamu abamu balina obulwadde bwa prostate abasajja, prostate bwegaziwa oba wefuna kansa eziba ekkubo ly'omusulo. So buli bulwadde obuziba ekkubo ly'omusulo kitegeeza kidney ekola omusulo naye tegufuluma, tegulina we guyita, so pressure eba erinnya. Pressure we yeeyongera mu kidney zitandika okulwala mpola. So endwadde ezimu tuzirongosa by operation, ezimu okozesa obulwadde eddagala erya bulijjo n'ozijjawo. Udi omusawo we yali decidinze okumpa transplant. Era kituuseewo. Twagambye kidney disease we bufuuka chronic, kisooka obulwadde bwo bulina kuba chronic, bususe mu myezi 3, oli mu myaka na myaka eyiyo kidney egaanye okuwona. Ekyokubiri, bwe tukola ebipimo byaffe okulaba kidney ekola ku percentage ki. Eba ekola percentage ya wansi nnyo ng'oli ku chronic kidney disease, oli ku stage 5, abo be beetaaga kidney transplant, aba stage 5. Era naye kidney disease tugiraba ng'oli ali mu stage 1 oba stage 2, tukuwa eddagala erigislowing ereme kugenda mu 3, 4 and 5. So bw'oba ogoberera amateeka g'abasawo abajjanjaba kidneys, kiyinza okuviirako kusigala stage 1 and 2 oba healthy, okola emirimu gyo bulungi, toba na bubonero bwonna, osobola okweyongera maaso omulamu. Naye bw'ova ku ddagala oba obulwadde bwe bukula ne bugenda 3, 4 then 5, awo twogera ku bya kidney transplant. Kyetaagisa ki omuntu okukola ekyo transplant erina okubeera mu maaso ogenda mu maaso? Nga sinatuuka ku ekyo kansooke mpe ku kaŋŋambe kidney engeri gy'ekolamu percentages. Bakuzaala nga kidney ekola nga 100%, eri normal healthy. Bampya baana abato oluusi okola n'ebibala wange ekola 110%. So ffenna tuzaalibwa ne kidney 2 zikola ata 100%, zigenda zikendeera mpola. Bw'ogenda okaddiwa okukula kwokka
kidini zo nazo zikula ne zinafuwa ne zitandika okukola at maybe 70%, 60%, and that can be normal. Omuntu w'emyaka enkaaga oba ensanvu bwe tukola ebipimo byaffe ne tulaba nga kidini ekola at about 60%. That is okay. Emyaka gyegyo. Then bw'ogenda okula ng'ekendeera mpala, naye bw'ofuna kidney disease oyinza okwesanga okyali myaka 2 ne kidini ekola at 40%, 30%. So egende deteriorating mpola. So wetukukwatidde wetukugambira nti gwe oli ku stage eno katukuwe obujjanjabi bwe buti. So kidini erwadde ba ku percentage ki? So fe kasita okka wansi wa 90% oba olwadde. Abamu abakyalina kwa 100% netumulaba afuuyisa musaayi. Oba tumulaba nti kidini already omusulo teguconcentratinga bulungi, tumanya nti obulwadde butandise. So wetulabira akabonero oba percentage nekkako ku 90% already tutandika okuwa obujjanjabi. Gikeberanko ngende nkebera. Yes, esobola okuba part of your general check-up. N'ogamba omwaka guno kangende bankebereko obulamu bwange. Kiki ekimu kye tukola routine eryo: omusaayi, kidini, liver, prostate ku basajja, cervix n'amabeere ku bakyala. Yes, osobola okumanya. So kyekyo kyenadde ngamba nti olw'okuba bwe bumu ku bulwadde obulwawo okuleeta obubonero, tusobola obupiikinga mu bantu abakola general check. So oba osobola okufuna budget yo mitwalo nga 3 oba 5, oba ogenze mu malwaliro aga wagguluko 1.5 n'okola general check up eya osobola okukimanya. Ate ffe wano tetulina culture eno bannayuganda, ogenda mu ddwaliro ng'owulira bulumi ate ng'obulumi owulira nga buli severe, ofuna akakuma akatono ng'omenya ibuprofen. Yes. Ate jjuka ibuprofen bwe bumu ku ddagala ly'ogambye eritawaanya kidini yaffe. Lyemanyiiza owulidde obulumi tomanyi kikuluma naye omeze painkiller ne weeyongerayo. Kyabulabe ate kiri nnyo mu bantu baffe, tukikola nnyo oba bwavu simanyi. Nkutya ali butagala kumanya kama sinagamanya saagala kumanya lwaki ntankula abamu tebaagala kugamba. Abamu baŋŋamba osobola ogenda mu ddwaliro eno bakuzuulamu ebirwadde bingi by'otandifunye, kumbe endwadde mweziri zikula mpola mpola. Ate nga kijja kuyamba ti singa okizuula kikyali kisevinga obulamu bwo ne ssente. Kidney disease kati tugikwata ku stage 2 oba 3, omuntu n'omu eddagala lya mpeke lyakumira n'abeerawo emyaka gye 5 oba 10 nga tatuuse ku stage 5, kiba kirungi. So kati stage 5 kitegeeza kidini ye ekola ku percentage eri less than 15%. Oh Lord. Banga 14, 10%, 8, 6%. Oyo wasusu akendedde. Omusulo gukenderera ddala, oba ozimbye buli kaseera, pressure yeeba waggulu. Kizibu nnyo okubeerawo mu bulamu obweyagaza nga kidini ye eri less than 15% oba ku ndiri oba tokola mirimu gyo bulungi. So awo tutuuka ne tugamba nti kidini yo gye baakuzaala nayo kati erabika yeetaaga substitute. Yeyo substitute sofa ebbiri eziri available to us, ekyuma dialysis era substitute. Tuba tumanyi kidini yo egaanye okukola omulimu omulungi kati tuteeke ku kyuma ekya dialysis. Obanga akyajinga oba katugambe bwe tutyo kubanga twagambye ensigo omugaso gwayo kuyonja mubiri. So ebikyafu biba byaccumulatinze, so tukuteeka ku kyuma, omusaayi guvaamu ne guyingira ekyuma ne kijjamu ebikyafu ne gukomawo. So gwetoola guyita mu kyuma ne gukomawo mu mubiri gwe. Ekyuma kikuyambako okukola omulimu gwa kidini. Ekyuma ne kisengejja ebikyafu ne kibijjamu. Kati ekyuma kikola like every after when? Yes, abalwadde baffe abali ku dialysis tukola emirundi egisinga kuba kidini yo omulimu gwayo gukola buli lunaku. Even now your kidney is working every minute. Naye kati kiri ekyuma kyo abantu tumugamba ojja kujja mu ddwaliro ku kyuma kino emirundi ng'esatu mu wiiki oba 2. Emirundi 3 giba mingi, Abannayuganda abasinga tebakisobola. So emirundi ezisinga tugamba mirundi 2, olondamu ennaku 2, maybe a Friday and a Monday, something like that, twice a week. Kati bw'ojja twice a week ne tukuteeka ku kyuma kiri omalako ebbanga, abasinga bamalako nga 4 hours ng'otuddeawo mu kitebe kyo, ekyuma bwe kijjamu omusaayi ne kiguyonja ne gukomawo gwetooloola in cycle for about 4 hours. Baali bakubyeko akayisa akakanyula. Kati eno kanyula ennene eba nnene, big size, emala omusaayi okufuluma nga bwe guyingira. So tufuna omusuwa omunene
ne tussaamu line yaffe ennene tugiyita central line oba dialysis catheter tugiyita catheter. Omusaayi nga gutambula ku speed gufuluma we guddamu. Yes. Abantu abasinga babeera ku kyuma ekyo n'amanya nti kati buno bwe bulamu bwange obupya. I have to travel to the hospital twice every week. Ngende ku kyuma ekyo about 4 hours buli w'okibeerako. Naye kya bbeeyi. I know tuvula oli ogambye nti Uganda tebasobola mirundi esatu bagisobola naye akasente tekamala kubanga kati we twogeranga ku ssente ebyuma bya dialysis waliwo ebya government waliwo ebya private hospital. Government erina ebyuma ebyayo naye ebikozesebwa ng'ogenze ku dialysis waliwo byetukozesa connecting ku kyuma ne kikola ne tubisuula omulala najja ebyo we biggwawo abantu babigula yadde oli mu ddwaliro lya government. So abantu abasinga ku dialysis mu malwaliro ga government nga Kiruddu oba Mulago buli lwozze oyinza okumala emitwalo 12 oba 15. So oba ogenda kumalako emitwalo 15 buli visit no visitingayo emirundi 2 per week gye mitwalo 3 per week. That is about the cheapest. Nga osimbye line eze Mulago ate kuli ddagala ekikyuma kyokka. Yes. Mu private balinga ku mitwalo 3 per session. So wokyalayo emirundi 2 mu week mitwalo nga 6 per week. You need a budget. Right. Ate bw'otuukira ku stage 5 abasawo tuba tukkiriza nti we are not going to reverse this. So eba lifetime. Right. So abamu batuuka wakati ne balemererwa abaami n'agamba kanzireyo mu kyalo. Andekera abaana ssente. Yes. Ku bantu nga 10 abeetaaga dialysis okunoonyereza kwaffe mu Uganda kulaga nti Dr. Kalyesu bwe yakola study eyo eraga nti 15 be basobola okwaffordinga dialysis. Abalala 85 bagambye anze ebyo tesibisobola kanzire ewaffe. So obulwadde otulina kubwewala bwewazi instead. Kati dialysis eyo erina effect yonna ku mubiri gwange kubanga jjuka ekiriwo era kyako n'ekibi. Ya buli kirungi kirimu n'ekibi ate eri artificial. Tugezaako koppa ekiri nakyo ku kya kidini naye tetusobola kukituukako. So effects nyingi. Ekisooka abalala bayisa bubijjukira omusaayi gufuluma nga bwe gudda pressure zimanya okukka oba olinga aluzinze omusaayi olinga bleeding. Kireeta general body pain. Kiri unregulated kidini yo ejjamu ebikyafu every minute. Kino ffe tuleka ebikyafu ne byaccumulating about 3 days nojja ne tubijjamu lumu ne biddamu ne byaccumulating 3 days. Obulamu bwo tebweyagaza nga wewandibadde. Abasinga emirimu bavaayo oba ne bakyusa oba obadde okola up country olina okufuna transfer bakuze e Kampala kuba ebyuma ebisinga biri mu central. So obulamu bwo bukyukira ddala. Weetaaga budget ennene. Weetaaga amadagala goberako buli lunaku. It is a difficult time. It is difficult. So now gunira gy'ogamba you have to noga dialysis then ndala ki? Transplant eyo. Kidney transplant. So abamu babeera ku dialysis ekyuma abalala transplant. Ebintu oluusi bikolagana. Omuntu mutandisa ku dialysis mugamba noonya anaakuwa kidney donor tutegeka transplant. Wofuna transplant obulamu bukyukako lwakiri. Oba twetaaga genda mu ddwaliro twice a week. Oyinza ogendayo once in a month or twice a month. Kidini yeeno gye bakuwadde gye bajje mu muntu alina kidini ennamu eba ejja kukola omulimu gwogwo bulungi. Lwaki mugamba nfune donor? Why? Omanyi kidini olwala kidini zombi ezizo ziba zirwadde. So tuba twagala omuntu gwe tunaggyamu kidini alina bbiri nga nnamu ng'atakkiriza okuwaako emu. Ne tukola operation tujjamu eyo ne tugikuwa. Ffe ng'abasawo tetulina list y'abalwadde nti bano bali willing to donate. Kintu gy'okudonatinga kidini kiri a bit scary for most people. So omuntu alina kuba nga wa Luganda nnyo akwagala nnyo era etteeka lyaffe mu Uganda ddyo likkiriza dona wa alina okubaako n'Oluganda. Kuba waba takulinaako Luganda oyinza okuba nga bamuwadde ssente oba bamukowaasinze. Kidini donation yandibadde voluntary. Omuntu tomusuubiza miliyoni 10 nti nyakuwa miliyoni 10 mpaayo emu si kya buntu. So tugezaako kyewala mu nsi yonna. Ensi ezisinga zikyewala okugula. Omuntu n'akuwa ng'omusabye n'omwegayirira n'akuwa mu kwagala. Ekyo we tulaba nti kiri sustainable
So at the moment mu Uganda we wabaawo preparation ya transplant twagala relative. Ne India we nalaba abayindi nabo woleta donor nga takulinaako Luganda. Bateekawo nnyo question mark balwawo ku approvinga surgery eyo. Yes. Okay. So donor ono mumuteekateeka mutya okugaba kidney eno bw'abanga muleese? So omuntu agenda okugaba kidney tukebera ne tulaba oba omusaayi n'omubiri bikwatagana. So usually onoonya badona abawerako ne tukebera ne tulaba asinga okuba amaakinga ekikula ky'omubiri gwo. So kubanga kidney evudde mu muntu omulala nejja mubiri gwo, omubiri gujja girejectinga. Waliyo rejection. Omubiri gwo gukibala nga foreign body. It's not part of me. Era abamu omuwa kidney transplant omubiri ne gugirwanyisa neefa. Surgery neebanga eri wasted. It's a very sad thing. Omubiri gurejectinga buli kintu kyegulaba nti tekiri part. So tosobola kibanga transfusion. Blood transfusion tolaba nti tugezaako kufuna group ezikwatagana. Bwe bakuwa group etayiiyo omubiri gureacting oyinza n'okufa. Kino kiri understandable. But tukebedde ffenna tuli O+. Dr. Kigongo ompadde kidney yo. Ffembi tuli O+. Ati lwaki omubiri gwange gurejectinga kidney yo? Yes, omubiri ku kidney guli so sensitive. Waliyo protein endala ze bakebera ng'ogyeko blood group. Yes. Waliyo endala nnyingi ezikeberewa omubiri ezikebera ne gurejectinga. So kasita gulaba nti waliwo ekitali kya bulijjo gulwanyisa kidney gugyonoona era neefa. Kyova olaba nti omuntu bamukola kidney transplant si yeba nti ye cure. Osigala ku ddagala erinafuya omubiri gwo guleme okuba kidney gye bakuwadde for life. So it is not a one-off. Osigala bamira eddagala, eddagala eriremesa system yo white blood cells okukuba kidney eryo olibeerako for life. Bwe tutalikuwa nemuba okujjako nga muli ba identical twins. Yes. Awo oyinza ogamba muli identical buli kimu ekya mu mubiri nagwo gubuzaabuzibiddwa gulowooza this is part of me. Yes. Awo maybe naye mba nga temuli identical twins naye tuba tukoze crossmatch efaanana etyo omubiri gusigala gugulwanyisa kidney eno. So kati ono yeba omutegeka mu ekyo okulaba nti ebintu bikwatagana n'ebyange ate nze mugenda okuba transplant. Ono kankyali ku dona alina okuba healthy, talina bulwadde ng'obwa siriimu, pressure, sukaali, tanywa mwenge, ali mu bulamu obulungi. Si mukadde nnyo, talina kansa. Kuba omuntu alina kansa omugyeko kidney ye ate naye alwadde. Yes, tetuli strict nnyo ku myaka naye otoyinza kufuna kidney y'omuntu ali 90 years, 80 years, 70 years. Kuba twagambye naye tekyakola nga oyinza ogisaamu nekolayo 2 years neba wasted. Ate nga naye obulamu bwe obusazeeko. So yeyo transplant eri mu Uganda twakakola emu yokka, enteekateeka zikyaliyo. Hurdles nnyingi ze tusanze okulaba nti kidney transplant tenaba kugenda mu maaso mu Uganda. Twakolayo emu last year. What are the hurdles? Waliwo emirimu gavumenti zerina okukola okusetinga obukiiko oburegulatinga. Kirina okuba very well regulated. Walina okubaawo akakiiko ka transplant committee okuregulatinga, okuauthorizinga amalwaliro. Lino eddwaliro tulikkiriza, tetulikkiriza. Oleeta donawo ne tukuscreen ne tugamba yes oyo tumukkiriza akuwe kidney, si kujja mukozi w'ewaka omulete mu ddwaliro lwa mpaka bamugyemu kidney. So it's a delicate process. Government erina omukono omunene era erina enkola zaayo zeekolamu mpola okulaba nti tutuuka. Bannayuganda abayiiya omwana ayinza okugamba kati nze kwagala ngenda kuwasa mpa kidney. Mpa kidney nga nkuwasa. Olanga kutawo condition. Omwana aba yagimuwadde dda. Si kirungi n'akamu. Ngenda kuwa iPhone so mpa kidney. Omwana aba yagiwaddeyo. Omwana agiwaayo. Obwavu bungi abantu baffe beetaaga kuba protected. Agenda kubuuza kidney na bbiti. Obwavu bunzita. Zeetaaza ki zombi nga nampeeyeemu. Nfune ekyokulya. Si kirungi. Kijja tutuusa awazibu bwe tukikkiriza. So dona yoyo. Then ono afuna kidney naye tulaba nti omusaayi gwe gumakinga, ali mu mbeera nnungi, omubiri gwe pressure eri controlled, omutima mulamu, wabaawo ebirwadde ebirala. Omuntu ayinza okuba ne kidney disease ate n'afuna n'obulwadde bwa kansa. Kyamusooka ne muconcentratinga ku kansa ne mulindako transplant. Alina okuba nga ali mu mbeera ennungi bwe mukola surgery, omubiri gwe gujja kusobola okuwanirira kidney eno empya.
ate biki bye yalibaddeko ng'oggyeko ery'eddagala lyogamba nti olimuwa omubiri okubeera weak guleme kulwanyisa kidini biki ebirala ono gwe bagenda okukolako transplant yalina okuba nga atunudde oba nga yeetegekedde okukola? Yes, obulamu bwo bukyuka nnyo, olina okuba emirimu gy'okola ku mulimu giyinza okukendeerako giba gy'amaanyi nnyo gya kukakaalukana, olina okikyusaamu. Diet ye erina kuba healthy, olonda emmere etadamaginga eno kidini ate empya gy'ofunye. Wabaawo eddagala eriyamba okulaba nti omusaayi gwo guli mu kigero ekimala, pressure eri mu kigero ekituufu. Abasawo balina okukyekingako once or twice a month. So olina okusigala ng'oli mu mikono gy'abasawo. Emmere eri healthy erwa enyaffe ya bulijjo. Kati era ekyo kijja tuyambako n'okwewala obulwadde kuba twagala kuziyiza ndwadde, tetwagala kutuuka ku transplant. Ebintu bisatu bye tulina okukola okukuuma ekidini zaffe nga nnamu. Ekisooka emmere gye tulya erina kuba eri healthy, tugenda ginnyonnyoka. Lifestyle, engeri gye tweyisaamu obulamu bwaffe, eriyo obulamu obulwaza kidini, ne general check-up gye twogeddeko, ebintu ebisatu bye weetaaga. Kati ku mmere, emmere esinga okuba healthy eyamba kidini osigala nga nnamu bulungi, ebibala, fruits ne vegetables. Ebibala n'enva endiirwa birimu vitamins, ziyamba omubiri okulwanyisa endwadde nnyingi ze tutamanyi na kumanya. So fruits and vegetables zirina kuba ku mmere yo buli lunaku. Then olina okukendeeza ku mmere enjeru, white food oba carbohydrates. Muli akawunga, omuceere, mugaati, ngano, donut, chapati, ebyo bibe bya kigero. N'okukendeeza emmere ey'amasavu eva mu animal fat. Enkoko eriko ddiba teriko savu. So beef, pork, goat meat obikendeereze ddala. Instead obenga olondawo maybe fish and chicken, they are fine. Ekirala okukola exercise, okulaba nti tofuna bulwadde bwa mugejjo. Bw'otandika okugejja kiyinza okuyita sukaali ne pressure ne bitawaanya kidini. So eyo exercise or working out kiyamba. Sigala omwenge gwa kigero oba oguviireko ddala, sigala omuviireko ddala kuba naye atawaanyiza ddala kidneys. Ebyo byebimu ku bye tulina okukola. Tuziddeko katono olw'ensonga nti ffe abakyala twagala okuba ejjiiko. Endiirwa zino twazikutegese tutya? So enva endiirwa oba vegetables zirina minerals ez'omugaso naye ziri delicate, ziddukamu mangu. So bw'oba ozifumba ku muliro omungi ekiriisa kikenderera ddala. Bw'ogattako ate ejjiiko erimu butto oyongeddemu amasavu oyinza okwonoona. So abalya kyetaaga kufumbako katini, maybe steaming, mpulira they do steaming. Oba abamu balya ebibisi naye si byangu, naye ennyaanya osobola ogirya, carrot osobola ogirya. Ate tekyetaaga kukola lwa lumu n'olya kiro y'emboga, no. Kirina kuba part of our lives. Nga gwe buli bw'ogenda okulya lanji ne wekaba katini bwe kati, tandika mpola okasseeko efuuke lifestyle yo. So doctor, okwewala oyogeddeko ku lifestyle buyiro okukola biki okulya emmere eri healthy. Ate general check-up naalibadde neekebezanga buli kubanga nakyo kikuyambako kubanga omulabo obukumira ku geeti eri. Omuntu bw'oba oli mulamu bulungi okola emirimu gyo gya bulijjo, general check-up eya once a year osobola okumala. Mala 12 months ziyiseewo kanzireyo bankebere. So kati ennaku zino amalwaliro gaffe agasinga general specialized hospital zirina packages for general check-up. Omuntu alwadde ensigo asobola okuzaala? Kisoboka kuba twagambye ensigo zirimu ne stages, stage 1 to stage 5. Omuntu alina kidney disease stage 5 gwe tuyinza okugamba nti gwe ebyokuzaala bigenda kuba bizibu. Naddala omukyala, otegeeza abakyala okusitula olubuto kuba kuzibu. Naye nga osobola okuzaala stage 1, stage 2, stage 3, okolagana bulungi ne nephrologist wo osobola okuzaala bulungi. Bwe twesiiga oba olwadde ensigo oli mwami wange osobola okuginsiiga oba omukyala okusiiga mwami w'ensigo? Obulwadde bwa kidney disease bwe bumu ku bwe tuyita non-communicable, tebusala kuva ku ono kudda ku oli. So okulabirira omuntu omulwadde w'ensigo tekitegeeza nti naawe egenda kulwala. Kijja mubiri gwo ne kibeera mu mubiri gwo. Okuggyako bwe baaleetebwa bulwadde obw'akawuka maybe akawuka akalwaza eno kalwaza n'omuntu omulala. Naye nga kidney disease yokka eri mu ndwadde ezitasaasaana eziri non-communicable bwe tuziyita. Tebuli nga measles nti agenda kukwata. Akati nga tuzze ku bagita diagnosis
like scan yokka gye nnina okutrustinga with that oba waliwo ebirala bye bakozesa we tuba tukola diagnosis okutegeera oba kidini namu oba sinnamu tutunulira obubonero bw'olina tutunulira blood test tutunulira ne scan so scan si yokka mu musaayi tulina ebirungo bye tupima ebya urea oba creatinine bitubuulira oba kidini ekola bulungi oba ne bisobola n'okuba ali nga scan ekyali nnomo scan changes are a bit late. Kiki ekirala kituleseeyo musawo nga tuwumbawumba nga nakino ng'okigaseemu ekyeddagala egganda liyamba okutereza ensigo? Eddagala egganda oba eryekinansi lisobola okulwaza ensigo lisobola okuzirwaza si kuzitereeza simanyiiyo eddagala liri approved kujjanjaba nsigo abantu balikola ne boogera nti nno litereeza naye nga ebitongole birina okwaprovinga tebinakola test kukakasa ekyo so tulina ozikozesa nga twegendereza oba okulyewala lisobola okulwaza ensigo tukimanyi. Ekirala nga tuwumbawumba twagadde okumanya twogedde ku mugaso gw'ensigo zaffe za mugaso nnyo tugambye obulwadde bw'ensigo butawaanya nnyo obulamu ate bwa bbeeyi tugambye tuli mu Uganda ensi etali ngagga nnyo gavumenti eyinza obutatusasulira bujjanjabi bwonna so tulina okwewala obulwadde buno ate okwewala obulwadde bw'ensigo kiri mu mikono gyaffe ebyendya ebirungi lifestyle oba okukolako ku exercise n'okulaba okukola geno check ebyo tusobola okubikola ate tebiziyiza bulwadde bwa nsigo bwekka naye n'obulwadde obulala. So omuntu osanga yalibadde alina ebibuuzo byatasobola kumbuuza nze yali yetaaze okwogerako naawe for more information lwakadde ayinza obutamalayo byonna. Kale mwenna abatuwuliriza oba abatulaba sayidi eyo gye muli nze Dr. Mbaga Kigongo ndi urologist nkola kulongoosa endwadde ez'omusulo n'eza kidini nga mweziri nkolera ku ddwaliro ya Eurocare Hospital e Nansana. Kambawo enamba ya WhatsApp osobola okubuuza ekibuuzo ku WhatsApp eri 0704 797 197 0704 797 197 woteekako ekibuuzo kyo kyonna tusobola okukiddamu. Audio oba message? Singa kwagala message. Yes. Tutako audio ng'okoze story number so bear brief kubanga manya nti doctor naye abeera busy. Thank you so much doctor for your time. Thank you for having me. Thank you for sharing with me. Sharing with RKB. So bwetyo tugenda okubeera olunaku olwaleero njagala obaagaliza kids ennamu mukyala agenda weekebeze abaana bakebeze n'omwami mutwale lwampaka omanyi abaami babeeranga bw'onootwala ekisolo ku ttale okulya omuddo nate nga yagenda ofunamu kikoowa fe tulina famire ennamu akuma tekumira mpeera mubeere bulungi. Bye.